Essula y'e11. Kale njogera nti Katonda yagoba abantu be kitalo, kubanga era nange ndi Muyisirayiri wa mu zzadde lya Ibulayimu wa mu kika kya Benyamini. Katonda teyagoba bantu be yamanya edda, oba temumanyi ebya Eriya ebyawandiikibwa bye byogera, bwe yasaba Katonda ng'ayogera ku Bayisirayiri nti, Mukama batta bannabbi bo ne basuula ebyoto byo, nange nfisseewo nzekka era banoonya obulamu bwange. Naye okuddamu kwa Katonda kumugamba kutya nti, nze neefissirizzaawo abasajja 7 abatafukaamiranga Baali. Kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ekitundu ekyafikkawo mu kulonda okwekisa. Naye obanga lwa kisa si lwa bikolwa nate, obanga si bwe kityo ekisa si kisa nate. Kale tukole tutya? Isirayiri kye yanoonya teyakiraba, naye abaalondebwa baakiraba, abalala ne bakakanyazibwa. Nga bwe kyawandiikibwa nti, Katonda yabawa omwoyo ogw'okubongoota, amaaso ag'obutalaba, n'amatu ag'obutawulira, okutuusa ku lunaku lwa leero. Era Dawudi ayogera nti, emmeeza yaabwe ebafuukira akakunizo n'ekigu, n'enkonge n'empeera gye bali. Amaaso gaabwe gasiikirizibwe obutalaba, era obakutamyenga omugongo gwabwe bulijjo. Kale njogera nti kyebaava beesittala balyoke bagwe kitalo. Naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri ab'amawanga okubakwasa obujja. Naye obanga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi, n'okuweebuuka kwabwe bwe bugagga bw'ab'amawanga, okutuukirira kwabwe tekusinga nnyo. Naye mbagamba mmwe ab'amawanga, kale kubanga nze ndi mutume w'ab'amawanga, ngulumiza okuweereza kwange. Bwe ndiraba ekigambo kyonna kye ndikwasisa obujja ab'omubiri gwange, ne ndokola abamu mu bo. Kuba obanga okugobebwa kwabwe kwe kutabaganya ensi, okusembezebwa kwabwe kiki wabula obulamu mu bafu. Era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu, era n'ekitole kitukuvu. Era ekikolo bwe kiba ekitukuvu, era n'amatabi matukuvu. Naye obanga amatabi agamu gaawogolebwa, naawe eyali omuzeyituuni ogw'omu nsiko, wasimbibwa mu go, n'ogatta wamu nago ekikolo eky'obugevvu obw'omuzeyituuni, teweenyumiririzanga ku matabi, naye bwe weenyumirizanga, si ggwe weetisse ekikolo, naye ekikolo kye kyetisse ggwe. Kale onooyogera nti amatabi kyegaava gawogolwa, nze nsimbibweko. Weewaawo gaawogolwa lwa butakkiriza, naawe onywedde lwa kukkiriza. Teweegulumizanga naye tyanga, kuba obanga Katonda teyasaasira matabi ga buzaaliranwa, era naawe talikusaasira. Kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda. Eri abaagwa bukambwe, naye eri ggwe bulungi bwa Katonda, bw'onoobeereranga mu bulungi bwe, bw'otoobeererenga naawe oliwogolwa. Era nabo bwe bataabeererenga mu butakkiriza bwabwe, balisimbwawo, kubanga Katonda ayinza okubasimbawo nate. Kuba obanga ggwe owogolwa ku muzeyituuni ogwali ogw'omu nsiko mu buzaaliranwa, n'osimbibwa mu muzeyituuni omulungi obutagoberera buzaaliranwa, abo ab'obuzaaliranwa tebalisinga nnyo kusimbibwa mu muzeyituuni gwabwe bo? Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama kino, mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka, ng'obukakanyavu bwabeera ku Bayisirayiri mu kitundu, okutuusa okutuukirira kw'ab'amawanga lwe kulituuka. Era bwe kityo Abayisirayiri bonna balirokoka. Nga bwe kyawandiikibwa nti, muliva mu Sayuuni awonya, aliggyawo obutatya Katonda mu Yakobo, era eno y'endagaano yange eri bo, bwe ndibaggyako ebibi byabwe. Mu njiri be balabe ku lwammwe, naye mu kulondebwa baagalwa ku lw'abajjajja. Kubanga ebirabo n'okuyita kwa Katonda tebyejjusibwa. Kuba nga mmwe edda bwe mutaawulira Katonda, naye kaakati musaasiddwa olw'obutawulira bwabo, bwe kityo nabo kaakati tebawulidde, olw'okusaasirwa kwammwe kaakati nabo balyoke basaasirwe. Kubanga Katonda yasiba bonna mu butawulira, alyoke asaasire bonna. Obuziba bw'obugagga obw'amagezi n'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli. Emisango gye nga tegikeberekeka, n'amakubo ge nga tegekkaanyizika.
kubanga ani yali amanya ebirowoozo bya Mukama, oba ani yali amuwadde amagezi, oba ani yali asoose okumuwa ekintu era aliddizibwa nate, kubanga byonna biva gy'ali era biyita gy'ali era bituuka gy'ali. Ekitiibwa kibeerenga gy'ali emirembe gyonna. Amiina.